Okuvaako mu bitundu by'obukiikakkono bw'eggwanga abakulira ebyenjigiriza baagala gavumenti ewagire eky'abaana abato naddala abatandika okusoma Nassale okugisomera ewaka nga bagamba nti ewaka abaana bayiga mangu. Eno nno y'emu ku nkola z'ensoma ya Nassale entongole mu gavumenti abaana okusomera ewaka wadde nga omutendera gw'ebyenjigiriza ogwo gwa Nassale gavumenti yali eguleka. Bannabyanjigiriza mu bitundu by'obukiikakkono ne West Nile bakoowodde gavumenti okwongera amaanyi mu byenjigiriza ebisookerwako okulongoosa engeri abaana gye bayigamu mu bibiina ebya waggulu. Bano basinzidde ku nkola y'ekitongole ki Literacy and Adult Basic Education LABE ekyatandika ensoma esookerwako mu bitundu bino ng'abaana basomera waka gye bagamba nti ezuukusiza ebyenjigiriza byabwe. Home learning center such as this is the way to go because for a child to do well, foundation is from the nursery. Now this home learning center, children are taught the same things which are taught in nursery. Of course, the status of our community by now, they cannot support their children in schools that are paying school fees highly. And this is the best initiative and this is starting point for us in Obong district. If you look at the structure of education in Uganda, we have preschool. And under preschool, we have categories. We have home learning. And home learning is the very one LABE is implementing. Kukyala abaana babaka amaka we bakuŋŋaanira olwo omuzadde abugumiziddwako n'abayigiriza ebyenkizo ebisookerwako. Viki Atimu amyuka ssentebe wa disitulikiti ya Gulu agamba ng'oggyeko amasomero agasookerwamu okuba amatono gali mu bitundu bikuze omuli abalina obusobozi olwo abali mu byalo ne bakafiiramu. I think this is a good model because when you look around, we have very few nursery schools. Muki Francis Maxwell amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Koboko agamba olw'okuba mu nteekateeka eno abaana basomera waka kitaasiza abato bangi okutindiga eŋŋendo empanvu okutuuka eyo mu ga gavumenti abaana ne babeera nga banyumirwa okusoma. Because of distance, the young peoples who cannot reach a far distance, they start having the idea of education from these centers. Now when they will reach to 5 years, going to other institutions like government primary schools, it will be easier for them. Zamu amaje amaanyi n'okubayozaayoza olw'ebituuge.